Popin Media. Nze Engineer Frederick Salikafeero nga kakasiddwa akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission kansunsudde nga ngenda kuvuganya ku kikyomba ka Parliament owa Ntenjeru North. Era njagala okutegeeza bannantenjeru North nti era Pulezidenti wange Mwami Kyagulanyi Ssentamu yakkiriza nti nze mukwatire flag. Njagala okukakasa bannantenjeru North nti nga bwe bammanyiiko nti ndi musajja mukozi kubanga ntambudde nabo newankubadde nga siri mukulembeze n'ebingi byenkoze ebikulaakulanya abantu. Era nange awo wennyini bwe ngenda okusinziira kuba okulaba nga bannantenjeru North bafuna emirimu kubanga ekisinga obuzibu mu Ntenjeru North bwe bwavu. Nja kubawa ekyokulabirako nga waliwo ebyuma ebyaleetebwa mu Ntenjeru North nga gavumenti ebitaddemu ssente naye nga okutuusa n'olwaleero tebitandikanga kukola. Waliwo ekyuma nga ekikamula ennaanansi ekiri e Busaale. Kati nga nze omuntu ali tekiniko bye bintu bye njagala okuba nga ntunuulira kubanga biyinza otugattako abantu baffe okufuna emirimu ate n'abalimi bennyini okuba nga bafuna akatale mu birime byabwe. Awo ngenda okusinga okuteeka essira kubanga nkimanyi nti enkulaakulana yonna etandikira mu nsawo ya muntu. Kati ebyo byonna abadde boogera boogera bwogezi nenze ndi musajja wa bikolwa era nkakasa Ntenjeru North tegenda kwejjusa. Amanya n'eddoboozi Mukyala Sandra Nabalamba, aspirant MP Ntenjeru North constituency, omubaka addako. Amalwaliro eddagala liweebwa naye oluusi terituuka. Njagala kulirwanako abantu abo bafune obwenkanya. Bamaama bafa nga bazaala, bakadde abaana baffe bafa nga bazaala. Hospitals ziri wala ku baana ku bakadde baffe, so twetaaga okufuna obwenkanya obwawamu. My work is to represent, kuddukanya, kuyambako government. I'm going to work hand in hand with the government nsobole okulaba nti omuntu wa wansi ono afuna obwenkanya, wabeerewo obwenkanya, wabeerewo omugagga n'omwavu nga bafuna kyenkanyi. Embeera eyo ssebo. Nze Mpiima Jamiru Ssennoga, empologoma envubuka ez'okubbula Ntenjeru North. Nzize n'akabonero aka kando oba omusubbaawa nga nkalonze olw'okwagala okumulisa ekitangaala ekipya ku buli munnakayunga. Ekitangaala ekiwa essuubi eri buli munnakayunga, ekitangaala ekisitula buli oyo anyigiriziddwa mu bwavu, anyigiriziddwa mu mateeka, akwatiddwa ku poliisi n'atavaayo mu budde, oyo alonze MP n'atakomawo kumukolera ku byayagala, oyo ayina ensawo ennene wabula nga ssente zirimu ntono, nga ssente zaafuna ntono, oyo omwana we avudde mu ssomero olw'okuba talina busente buno obutono bw'alina okusasula ku ssomero, oyo atalina mazzi waagakima, atalina ntambula olw'enguudo embi, oyo asiiba mu garagi ng'atereza emmotoka ye olw'okuba enguudo embi. Kyekyo ekitangaala kye nnonze ekya kando ekigenda okubbulula bannakayunga. Omanyi amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Kale no kitegeeza nti enkulaakulana y'akayunga ejja kusigala ng'egoberera patani eyo. Bannakayunga singa bakyusa stream oba amazzi ago gye gabadde gakulukutira ne baganda ate gakulukutira awalala bawedde. Tulina projects nyingi ze tukoze naye ng'ate nyingi zikyali work in progress, kwegamba zikyatambula. Ekyoku Regional Referral Hospital weeri ekola naye ekyabulamu ebintu CT scan. Bwe tugenda ku byenjigiriza abantu beeyongedde nnyo mu Kayunga. Tuzimbye secondary schools naye tezimala. Tulina okwongera okuzimba secondary schools endala. Bwe tugenda mu byobulamu kyekimu, health centers tuzizimbye naye ate twetaaga oziequipping oziteekamu ebikola. Kaakati ebyobulimi
nabyo tulina okubiteekamu amaanyi nnyo 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 nnyo. Waawo PDM weeri naye si buli muntu nti memba wa PDM.